Tusabukulude ekitereke ky'omwaka guno omupya 2024 ne kampuni ya Prof Bio Research mwe twakwataganira okutuusaako emirimu omuntu owa bulijjo gy'osobola okwenyigiramu ne gikyusa embeera mw'oli. Nkwanirizaako nnyo kanyobereko mukenkufu nga bwe nabasuubiza olukuno oluwedde essaawa etuuse ate tutandika omulimu omupya omwaka guno era ng'omulimu ogwo gugamba gutya gwe mulimu ogwo gw'ekitangaala. Ekitangaala abantu baffe abasinga bagamba nti ekitangaala bwe kiri enzikiza tesobola kusembera. N'olwekyo olunaku lwa leero olwokuna lwa leero ekiro kya leero tugenda kuyiga okola kando bizinesi ya kando oba emisubbaawa abantu bagibuusa amaaso naye erimu essente nnyingi nnyo nga bwe tunaalaba okola kando eza bulijjo ezigoba ensiri wamu n'eziwunyisa obuloso obulungi mu maka gaffe n'ebifo byaffe eby'ebbeeyi. Naddala ggwe ina edduuka oleme kwekubagiza ogambe nti ebintu byonna mbijja mu kikuubo ne kando obukando ne zikulema okwekolera ezeekolere iyo okendeeze ku nsaasaanya. Mu bye weetaaga mulimu akatiba, wakisi, akaguwa akaaka n'ebbinika isooka kupima kilo ya wakisi emu ogoberere emitendera gino ng'omukugu bw'agikulaga. Eweze bulungi nnyo kilo ya wakisi. Wakisi kilo yaffe eweze bulungi nnyo. Kati bw'omala opima kilo ya wakisi ekiddako kusaanuusa wakisi ono. Omusaanuusa otya? Ofuna akasefuliya nga kano n'okateeka ku sigiri. Bw'oba olina hot plate n'okateeka ku hot plate. Bw'oba okozesa nku n'okateeka ku kyoto tewali buzibu. Tugenda kusaanuusa wakisi wano. Nga wakisi bwaffe bw'asaanuuka katusetinga akatiba ka kando molodi kano kosobola okusanga ku Prof Bio Research. Kamolodi kano weekali bulungi nnyo weebuli nnyo ku Prof Bio Research. Omwana oyo atalina mulimu. Kati ekiddako kusiba wuzi yaffe kusiba bulungi nnyo n'oba ng'ogisiba. Ekiddako kwe okuddamu kwambazaako kava ya katiba. Tuli mu kuyiga kola candles abakatwegattako nga wakisi waffe amaze okusaanuuka asaanuuse bulungi nnyo. Ekiddako kumuyiwa mu bbinika. Okozesa bbinika kubanga wakisi ono oyiwe kando zaffe. Oyiwe kando mpola mpola oyiwa mpola mpola line ku line. Teekawo line. Mujukira akatiba kano kakola kando 24. Kati buli kando bweba ya nusu 5 gumu bbiri oba ogufunye. Jukira kando zaffe zino zenene era bw'omala okuyiwa olinde eddakiika nga 20. Dakiika 20 bwe gayitawo eba ekutte ng'osala obuwuzi buno ne makansi. Bw'oba olina akagirita tewali buzibu. Ekiddako kati kusumulula busumuluzi kujja mu kando zaffe era nga akatiba okeebasa nga weekalakasa ng'ojjamu emaali. Kintu kiyitirivu. Kanda 24 ng'ozijjamu bulungi nnyo. Tunaaba nazikuma kasooke tuzipaakinge. Ofuna akaveera nga buno bwe muteekamu bagiya n'opaakinga kando zo 1 2 3 4 5 kiyitirivu 6. Bw'omalaawo okuzipaakinga ekiddako kusiiringa naye kati nga kankozese kando yennyini mbalage nti eyaka n'okusiiringa esiiringa ng'oyisaako bw'oti kati ninyo ng'osiiringa ng'oyingira nakasero ng'oyingira kikuubo ng'oteeka mu dduuka lyo ng'oteekako baali baseka beautiful candles. N'olwekyo tosubwa olwokuna olujja nga tetulaba kando ezigoba ensiri enswera n'ebiwuka eby'omu bbanga. Bye bye.